Amawa kitwale nti ozze mu vetting era ngenda ku vettinga era gwe abaddeko nga MP era sebo wawa oyinza okunteeka kamanya kabonera sebo oyinza okungamba nti nze MP owawa sebo nkukasukewa oyine kukasuke MP wekimanya kabonera nteeke ekimanya kabonera oba nyonjagaliza kakati kitwale nti MP waffe ono Abedi Bwanika azze mu vetting era nga tusanze okulaba ssebo kale nze omugalatiya webale kujja kakiiko kaffe era webale kwesimbawo ku kadi ya NOP. Tubadde tusaba otunnyonnyole biki byokoledde ekibiina kya NOP. Ekisookera ddala neyanziza nnyo naye nze nga Abedi Bwanika omugalatiya ekibiina kino nze tuli ogw'omu abakitandikawo namwe bennyini abambuuza ebibuuzo nga temunnajja wano. Genda maaso mukulu Abedi Bwanika. Era bampa kaadi eyakimanya kabonera nenjiwangula era ekibiina nenkiikira bulungi nnyo mu palamenti era ne boogera ku Asad kwendi nga njogera. Ebyenfuna oyimiridde otya mukulu Abedi Bwanika kuba akalulu kano NOP terina ssente zigenda kubateekamu ssente kufandinga ebyenfuna nze Abedi Bwanika omugalatiya nayingira nga mwe temunaba nakujja nayingira nina ssente zange kubanga nali nesimbawo okuba pulezidenti nenvaamu ate era mbadde nina emirimu gyenkola gyange ndina pasita. So ku ludda luno tuleese mukulu Mpuuga ajje mu vetting tumuvetinga atugule biki byakoledde NOP era tulabe nga kaadi yaffe tugimuwa. Tusanze okulaba mukulu Mpuuga ow'ekitiibwa omuwadde ki ogamba mukulu Mpuuga aba tebantegedde bulungi kubanga nze ne Masaka bw'obuuza Mpuuga bayinza obutamanya bampita wa kitiibwa. Ow'ekitiibwa tusanze okulaba kale munnaye tusanze okulaba mu kakiiko kaffe kano aka vetting committee era nga ow'ekitiibwa wano ku kitebe tujjawo obubonero 4 era mu field ne tujjayo obubonero 6 era tubadde tusaba onnyonnyole komiti biki byokoledde NOP. Neyanziza nnyo nganze ow'ekitiibwa nalondebwa Ssaabasajja Kabaka nga nkyalina mwana muto era ekyamunonza yandabamu omulamwa guno gw'obukulembeze. Yes. Yensonga lwaki ekitiibwa kyange abasinga obungi kibaluma. Okay. Naye nange sina kyakikolera ndi wa kitiibwa. Okay, so. Nze ekizibu kye nasanga mu NUP Basama Nsabulo be batandise okufuna omulugube okusobola okutulemesa ekibiina kino engeri gye kitambulamu. Ebyobufuzi tubimanyi nnyo, tuli bakugu bizanja tubitegeera era mu palamenti awo kizibu kya kubinzanyako. Kale kyova olaba nti nze nsobola okukkirizisa buli muntu mu palamenti awo okukola kyemba neetaaze. Ekibuuzo kyabadde kikyokoledde NOP. Kyetukoledde NOP mbaddewo nga ngiteeseza naye lwakuba nti ebirowoozo byange bye mbadde ndeeta nze mbadde ngamba kukkaanya na musajja. Okay. Nakiyimiriza nnyo ku palamenti tukkaanye n'omusajja atuwa abasibe. Okay. Kyekyo kye naleeta. NOP wetakuwa kaadi kikyozzaako nga tebampadde kaadi. Bwe batampa kaadi nkola kibiina kyange.
owekitiibwa bwanika siko bana mugamba kadi lyo bagimpa n'obukulembeze mbwagala nga ndiropo mu parliament. Owekitiibwa bwanika we batakuwa kadi kikyozzaako? Singa ekibiina kiba tekimpadde bwesige kunziriza kadi, ekibiina kise kimpa kadi babuuza ab'ekabonero bo bamanyi kye mbakoledde. Nze ekadi tebagijja ku kitebe wano. Ab'ekabonero abagalati be bamanyi omugalatiya era abakabonero be basalawo. Nze kadi ekitebe bwe bakimpadde kadi bade kimpadde nze abantu b'ekabonera be balina okukola ki okusalawo oba nzija oba nkomawo oba sikomawo. Alright. Ne vetting yali mbakiwa giboka. So tugenda tukyali mu mukolo oguvetinga Shamim Malende Zahara Luyulika bazze mu vetting committee okulaba nga tuvetinga tulabe ani agenda. Tusanze balaba okuba tubanirizaako mu vetting committee ya NUP era nga ku side eno nina Shamim Malende, ku side eno nina Zahara Luyulika. Katusoke ne Shamim Malende. Owekitiibwa honorable. Tusanze okulaba mu kakiiko era tusaba weeyanjule. Nze Shamim Malende manyiddwa nnyo sina atamanyi abadde era ng'aliko MP wa Kampala ow'abakyala. Okay. Wano wozze okimyewo Maxana obonerana ku NUP era enkaago tugenda jijja mu field era nga ebimu ku bibuuzo ebibuuzibwa wano kiki kyokoledde ekibiina kya NUP? Ekibiina ng'ekibiina nze mbadde MP okumala ekisanja kino kyonna nga nkikirira Kampala. Naye kyenkoledde ekibiina kya NUP ng'ekibiina nze omu ku balooya ababadde bawuliza emisango obwereere ebbanga lyonna okujja abaana ba NUP naddala abali mu struggle mu makomera. Senga tuba tuzimba ekibiina tuba twetaaga n'abantu abo bennyini abatubeerako ddala abatambula naffe okubanga bali free nnyo oba nga bafunye ebizibu okubanga tubatuukirira. Nze nawaayo omulimu gwange nga looya okuleka n'emisango gye nali nsobola okuwoleza obukadde n'obukadde naye ne mmala obudde bwange nga looya nga njiwoleza bwereere. Nze ndowooza ekyo kibadde kyakugattako kinene nnyo ku lw'abaana mu ngeri y'okuzimba ekibiina nti tetulina kuleka bulesi bano ababadde mu struggle abo abatali mu bukulembeze eri kubasuula mu guluka. Tulina osooka ne tubajja mu makomera ne tubajja mu bizibu balimu then ate ne tukola n'amateeka eri amalungi. Ekyo nkikoze bulungi mpozi olw'obukosefu mubiri ne malako n'ebbanga olw'obulamu nti sinza ateekateeka obulamu nga ndi mulwadde. Nyinza okuba obunafu wange obujjiddemu kaawo naye bisigadde mu time yange nabeera nga ndi active nabikola bulungi. NUP we batekuwadde kadi kikyozzaako honorable Shamim Malende? Nze nsuubira nti we tuba tuyingidde mu kakunizo kano akokuga nti genda batuvetinge tuba tukkiriza n'obukwakulizo bwonna obukalimu. Era nze ndowooza kya bugunjufu okubanga nsobola okufuna kadi kyesuubira nti bayinza obutagimpa naye baba tebagimpadde nja kugondera amateeka g'ekibiina. Alright. Tweyanza nnyo honorable Shamim Malende. Honorable Zahara Luyulika tusanze okulaba mu vetting committee. Kale sebo tusaba weeyanjule eri committee. Mbalamusiza bannange aba committee abasiraamu ne mbatula ku salamu assalamu alaikum. Amanya gange nze Zahara Luyulika mara mbadde speaker wa KCC era nga ekibiina kya National Unity Platform wano wendi kyansindikayo era omulimu ogwo ngukoze. Honorable wano wozze okimyewo obubonero 4 ng'enkaaga yakuva mu field. Ebimu ku bibuuzo wano twagala kumanya biki byokoledde ekibiina kya NUP? Ebintu ebisinga byenkoledde ekibiina kya NUP nti bwe nakiyingira nga kyakatandika nafuma omukisa ne bampa kadi ngende mbeere kansala ku KCC era ne mbakiikira bulungi nnyo
ne bampa obwa speaker obwali bujjuddemu abakulembeze ba KCC abali bujjuddemu abakulembeze ba KCC obujjuddemu ababaka ab'ekibiina kyange ekya National Unity Platform naye nsobodde abantu abo bakuuma nga bali wamu era nesobola okutambuza emirimu gya kanso nga kanso ne tugikumaakuma era nga lipooti nzireeta ku kitebe mbadde mukakamu nnyo eri ekitebe eby'ekibiina kyange. Honorable Maze. Honorable Maze. Ku kitebe wano ozzeewo emirundi ng'emeka gy'ojjukira? Ku kitebe mbadde mbeerawo ddala era tewaliiwo mbeera za kitebe zibaddewo nga waliwo ekyetaagisa ne sijja mu kutambula kwonna genda Bugiri genda Mbale nga tuli mu kutambula ne principal era mbadde mbeeramu nga ntambula era nga nenyiga ate so nga mbadde n'emirimu mingi gye nnina okukola. Tweyanze nnyo Honorable. Tweyanze Honorable Shami Malende. Ekitebe okoze appearance mmeka ku kitebe? Siyinza kuzibala. Kyekituufu. Kubanga nze buli ekyetaagisa ku kitebe mbadde wendi okuleka ebbanga limaze mu ddwaliro lyokale nyizo ganno mbadde siriiwo naye ebbanga lyonna lye tubadde nga tuyina ebintu ebitambula ku kitebe mu kooti wa wonna mbaddewo kati siyinza kugamba nti nno nkoze appearance bweziti kuba mbadde active nnyo mu mirimu gy'ekitebe era ndowooza bakama bange siri mu kubusibwa mu nsonga eyo wemba nyina ekituli awala kiyinza okubaawo naye mu nsonga y'okulabikako ku kitebe obalo okubanga tusobola okukiriziganya bulungi nnyo okuwuliziganya n'abakulembeze baffe bonna mbadde nkikola mu butuufu bwakyo. Alright. Tukyagenda maaso ne vetting era nga akakiiko kakyasunsula. Tulina right honorable tulina Honorable Roy ne Honorable Chairman Nyanzi muntu wa watu man of action wali okubeera nga naye tumuvetinga. Honorable Roy tusanze okulaba Kawempe South tusanze okulaba kale buza abakulaba ne committee abantu abamwe nambala musiza nnyo njagala okutegeeza nti nze Honorable Roy agenda okukiikirira abantu b'e Kawempe. Era nga nsaba ekibiina kyange kinziseemu obwesige kimpe kaadi kubanga nina essuubi nti nja kikiikirira bulungi. Ekibuuzo kye tulina Honorable olw'obufunda bw'obudde kiki kyokoledde ekibiina kya NUP? Ekibiina kya NUP kino nkikoledde ddala nga tekinafuuka na kibiina nga tukyali mu people power era nze omu ku baatambuzanga ensonga za people power okuviira ddala e Makerere nga ndi wamu ne principal. Era bwe kyamala okufuuka ekibiina twafuna abakulembeze ne tubateeka mu bifo omwali Kazirye Bashiri olwo baffe twali twakyali baana bato nga tukyasoma misomo wakati ndi dokita era ne bagenda ne bafuna ebifo ebyo ffe ne tusigala nga tuweereza ekibiina eno mu ground nga tumaliza n'emisomo gyaffe era kati yensonga lwaki nzizo okusaba kaadi mmanyi nti ekibiina kyange nja kikolera bulungi kubanga mmanyi ennono kwe kyatandikirwa ate Kawempe gwe ngenda okukiikirira mutegeera bulungi. Honorable tutwaze mu campaign. Twaze kiki kyokoledde NUP? Kyenkoledde NUP ekisooka. Nkugambye nti okuviira ddala nga tennaba na NUP nga tukyali mu people power nga tekinafuuka kibiina ky'abafuzi nze omu ku baaliwo nga tukola ekibiina ekyo nga tutandika omugendo ogwo era ne tugutandika ne gubeerawo ne gubeera gulugulu oluvannyuma ne guvaamu ekibiina kye bayita NUP. Kyetuliko kati era sibuusabuusibwa si kye kyatulese naye sibuusabuusibwa ti ekibiina ngenda kikolera. Tokookerako tujja genda mu constituency tukakasa oba tobuusibwabuusibwa. Honorable Nyanzi Sentamu tusanze okulaba muntu wa watu man of action tusanze okulaba nyongerako ne ya chairman. Chairman tusanze okulaba Chairman Nyanzi manye ekitiibwa ekyo kyafuuka kitundu ku bulamu bwange
era abantu abasinga obungi n'erinnya lyange libula ne bampita chairman. Okay, chair. Okay. Kakati nze mbadde mu activities za NUP zonna ezibaddewo esinga obungi gamba nga kunga njikuliddeko era ngolaba wenjikulidde ngeri active okusinga mu time bajinjiddeko. Kakati kitegeeza nti omulimu gwenkola gubadde mulungi. Naliko mu kakiiko akali kasunsula abagenda okwesimbawo mu lutu era eyaggwa waliwo ebigambo byayitira naye tebyaliko bwino si bituufu. Ekiwulira ebyo si bituufu kubanga tebiriiko bwino era twagamba waveeyo agamba nti nze kiribu ekiti abantu ne babula. Abaali bagaa nti oba baatuwadde ssente bwe bityo nga bwe bitambula naye tebyaliko bwino. Naye nga nze chairman njagala okwekiikirira abantu ba Kawempe South mbakiikire mu parliament. Tuli ku campaign tuli biki byokoledde nno ekibiina nga kyo nze nkikoledde sibuusibwa era bwe njijja wano n'abantu bange oyinza obbabuuza biki byenkoledde ekibiina nkikoledde ngerezaako nga kukunga njikoze bulungi nnyo ebadde etambula nga abantu eri active era we banjiddeko ne baŋŋamba nti ate bampadde obuvunaanyizibwa obulala bwe ntandise okukwasaganya ate kungu olaba esiriseemu. Kati kitegeeza mwetaaga omuntu ng'oyo asobola okutambuza emirimu mu ngeri ennungi. Honorable. We bakumma kaadi Honorable kichozaako? Njakola emirimu emirala abanyimye kaadi naye nga abantu banneetaaga abantu babusi Kawempe South banneetaaga okusinza tubalabye eggulu nga tuli wandegera otwalidde akamere. Honorable ekya finance oyimiridde otya? Ekya finance siri bubi nze finance mummanyi siri bubi kiri awo mbadde nkola emirimu gyange abantu b'Omukama kyanze bammanyi siri bubi nnyo agamba nti nno ndi bubi nnyo. All right. Honorable Roy we bakumma kaadi kichozaako? Bwebanyima kaadi nja kusigala nga ntambuza emirimu gy'ekibiina era nga bwe nagitambuza nga sina kaadi nensobola okuwanguliza ba guilty president ebifo ebiwera kubanga era ku olwo saali mukulembeze naye era nasobola okuwanguza abantu abo buli wamu abasinga na university baziwangula. So nja kusigalawo mpereze ekibiina kubanga nkyali muto ate nze n'omulimu gwange ndi dokita nkyali muto naye nga nze ndo muganda wange oyo nze mutuufu ow'okukwata kaadi. Tugende mu constituency tugende tulete Honorable Joyce Bagala jangu ne Honorable Kazibwe Bashir jangu. Katusokere wa Honorable Joyce Bagala tusanze okulaba kale munayi weyanjule amanya agange nze Joyce Bagala ntwatwa. MP omukyala akiikirira Mitiyana. Honorable wano ozze mu vetting committee era nga kino obuukawo n'obonerana enkaaga jagikima mu field. Ebibuuzo tetulina budde. Honorable biki byokoledde ekibiina kya NUP? Mwasindika mu parliament kuteesa mbadde ngukola n'obukiiko bwa parliament nga tuliko mbadde mbikola bulungi lwakuba baayagala okunzijjako nga tebanzijjako mu mateeka naye ngamba ekyo tujja sooka tugende mu tteeka tulabe bwenviirako. Ekyobutajja wano sikirinako ti noba naye balinako obuzibu naye omuntu ayinza obutajja wantu kubanga nali neekengera olumu abantu abamu ababeerawo kale nembeera nga maze ebbanga ddene nga sirinnyawo naye nga ne mu parliament mbadde gyendi naye nga sirina musango. Byebyo byokoledde NUP? Sirina musango bangambako nti neetonde nga neetondera ki nga sirina musango. Honorable Kazibwe Bashir tusanze okulaba. Kali sibu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ku kitebe wano okimyewo obubonero 4
era nga tusaba otunnyonnyole biki byokoledde ekibiina kya Nuupu ne struggle at large. Ekibiina kya Nuupu nkikoledde okuviira ddala nga tekinaba na kibiina, nga nze ndi ku lediyo mwamanyi bulungi nnyo nga nze nkunga, ng'era ekintu ekyo nakikola ddala okumala ebbanga mpaka lwe bampa kaadi nga kimaze okufuuka ekibiina, era nengende Kawempe nenkiikirirayo. Olw'okuba nti nalinamu obuzibuzibu ng'ebimumanyi namwe nti abakozi ba lediyo tebafuna bulungi ssente, waliwo ebyanjogerayogerwako awo naye nga tebyali bituufu, naye ng'ekibiina nakikola ddala era nekiziga mu Parliament nenteesa, era nsobodde okwezimba nga nze omuntu. Okay, honorable. Banga nakyampa kaadi nenyingira mu Parliament, sayina ssente, naye kati nnene lediyo eyange ne TV nagikola. Era ekibiina kya ddembe leeta obulango ku bwereere. Obulango bwa campaign ekibiina kisobola okuleeta, naye nga nkikolere kuba nasangibwa siina kye nnina nga ndi ku lediyo, naye nsobodde okwezimba, nguze ettaka nenzimba ennyumba. Ndi bulungi nnyo, era kye kibadde biŋŋaana okujja wano nga mbeera bize emirimu gyange. Olowooza appearance okoze nga mmeka ku kitebe? Owange olumuŋŋaana okujjawo nawira abaana baagala kumpisaamu gaali, era ekiŋŋaana okujja ku kitebe sigamba nti ndi wabujeemu eri ekitebe n'ebigambo ebyayitiŋŋana nga abaana bafuutu soja baagala okumpisaamu eggaali, kyekibadde kiŋŋaana olumu okwenyigira mu bintu, naye ng'ekibiina kyakyagerera ensonga lwaki nzize mu vetting kimpa kaadi era nzireyo mmalirize bye sinamaliriza kubanga ne TV bagibanja omusolo. Tweyanza nnyo Honorable Ssewanyana, Honorable Kazibu Bashir. Nga tumalirize ne Honorable Ssewanyana ne Honorable Sseggona, olwaleero tunaakwatako abalala olunaku olujja. Tusanze okulaba Honorable Ssewanyana. Kale munna. Weeyanjule? Yenze Alan Ssewanyana, MP wa Makindi. Owabwino? Omusajja wa bwino. Era nga wano okimyewo obuboneraana ku kitebe. Tusaba otunnyonnyole biki byotaddeko essira byokoledde Nuupu ebbanga lino lyonna Nuupu lyebaddewo. Ekyokunsiba kimala. Bakusibemu gwe emyaka ebyo olabe. Ekyokunsiba busibi kyennyini nga bansibikula Nuupu kimala. Era kyakira we navaayo ninga nenkola emirimu gyange. Kuba ekyokunsiba kyali kintu kinene nnyo. Ekimala bumaze ekyo. Toyinza na kubuuza nti njikoledde ki, kubanga omuntu abadde mukomera emyaka ebiri omubuuza kyakoze. Tweyanza nnyo Honorable. Aba tofunye kaadi Honorable, your way forward. Nga nakola ebyange. Tweyanza nnyo Honorable Ssewanyana. Honorable Sseggona tusanze okulaba ow'ekitiibwa. Kalisibwa. Tusaba weeyanjule. Amannya gange mugamanyi bulungi, nze Sseggona kali amaggwa. Linnya n'eryo kali amaggwa bamanyi Oluganda bulungi, mujja ditegeera kye kitegeeza. Honorable, biki byokoledde Nuupu? Kibiina kya Nuupu nkikoledde ebintu bingi kubanga ffe twakitandika era ne tubeerawo tukwata kaadi zaayo ne tukiika bulungi nnyo mu Parliament. Naye bannenyamu, naye nze tebaŋŋamba kusima ntaana, abantu banga sisima ntaana, naye nze siri mu kwa kusima ntaana. Naye nga kyonga ekibiina nsobodde okibeera mu Parliament nenteesa, era ne bwogenda ku Answered Sseggona kwendi. Tweyanza nnyo Honorable. Singa tufuna kaadi, what's your way forward? Singa sifuna kaadi, abantu b'e Busiro be bajja okusalawo. Abantu b'e Busiro be bajja okusalawo. Kubanga nina okuddayo nebuuze ku bantu b'e Busiro bagamba ki? Ekibiina kisobola okunyuma kaadi. Naye ate wakyaliwo omwaganya okugenda ne neebuuza ku bantu b'e Busiro. Omanyi nze nakugamba nalwi nayogera ne mbagamba nti mpuuga mukwano gwange soba mulyamu lukwe.
ffe tuli basajja aboogera amazima nakati ekibiina singa kinyimye kkaadi bano njagenda neebuuze ku bantu bange eb'ebusiro bwe baŋŋamba nti ŋŋende mu kibiina ekirala njagende wampuuka oluggi luggule. Alright. Tweyanza nnyo tweyanzege olunaku olwaleero vetting bwete bwetambudde era nga bwe bitwe bitambudde aliza tujja zisoma next week nga akakiiko kamaze okuyitaayita mu because kana akakiiko kali transparent tekakola kiwalazima katwala time ne katunula mu nsonga ne tugaba maxi ng'ekintu ekibeera. So bwe kityo kakati vetting process yatandise mu NUP era abantu ab'enjawulo bagenda kubanga batunuwamu bagambe nti bano bayise bano tebayise bano tutoddeko bano bakyalimu bwe bityo okusinziira ku NUP twalabye ng'abantu abalina okuvetingibwa ba candidates bali 708 708 mu bifo byonna mu bifo byonna countrywide naye ngenda kutemeratemeramu omanye gwe nawe bagenda okuvetingira bw'oyimiridde n'omuwendo oguliwo n'ebimu ku bibuuzo n'ebimu ku bibuuzo by'osuubira ngenda kuyitirayitiramu bw'ogende nga weetegese. Kakati ku kifo ky'obwa pulezidenti gye tutandikidde tewali twanominatinzewo omuntu ogu tulinawo kandidate omu asobola era kandidate oyo ndowooza taliiko kuvuganya kw'amaanyi kubanga tewali mulala kifo kya pulezidenti. Kakati tuyina abantu abanominatinze okwesimba kuba MP oba MP abawerera ddala 700 MPs 700 abo banominatingidwa okwesimba kuba kati ba MP abali eyo beera ng'okimanya omuwendo gwammwe muli 700 abagenda mu vetting process wotunamalo kwe kusunsula kakati bano bawumani MPs aba district bali 204 woman MPs aba districts bali 204 kati gwali eyo beera ng'okimanyi nti awo muliwo 200 mu bana kakati ba district chairpersons ba chairman bazi district bano bensoose ba woman MP abazi district bano benzirako wammanga ba district chairpersons ba chairman bazi district abo bali 171 okitegedde kakati wano tulinawo kye tuyita municipality and 171 171 district woman MPs yes. District chairpersons district ba chairman bama district 171 kakati municipality and state mayors abayagadde okwesimba okulira zi municipality oba okulira ebibuga city mayors abo bali 343 ndowooza ntegerekaawo kakati aba division sub county ne ba councillors ab'amagombolola ne division ekola ng'egombolola kuba ye baya city oba ne ba councillors abo bali 345 ba edisuti bagwawa ndomo edisuti agwawo agwa muno ba councillors 5 kakati abali ku division and sub county women councillors abakyala ku magombolola ne ku division ba councillor abakyala bali 1963 ogenda wulira kati abo bagenda mu kasengejja
abo benkusomera bonna abo tugenda bateeka mu kasengejja bonna bagenda mukakungunta tulabe ani ayitawo kubasekula kubasekula kakati ya basite councillors kansala b'ebibuga abakiika mu bibuga abo abagenda okuba nga bakiika mu zisite abo bali 308 bas ya kakati ne tuba ne bakansala abakyala era abakiika mu bibuga tulinawo bameka 333 mu kibuga wano 333 bonna bagenda mu kasengejja kakati kyenjagala mumanye nti wano kuba abantu abasinga obungi bwe batunuulidde abaveetinga batandika ddi okuyisa mu kasengejja nga 14 mpaka nga 18 tugenda kubeera ne ba LC5 chairman tugenda kubeera ne ba state mayors tugenda kubeera ne ba Kampala road mayors 14 18 okuva nga 14 mpaka nga 18 road mayors Kampala road mayors mwezi agwao state mayors abebibuga ebirala state mayor nga Walukaga wabadde yes abo ba 14 mpaka 18 basi mwe muli ne ba LC5 chairman LC5 chairman yalinga yani oyiza tu ngono wa Wakiso Bwanika okay beba tula kugondi ku state hall tebabera ku state hall ababera ku districts okay oshulira eba Bwanika ba 14 18 okuva nga 14 mpaka 18 nukola yaba nene kati ngenaku z'omwezi 2 mpaka nga 27 awo buli MP wetugenda basunsulira okuva nga 2 mpaka nga 27 mwezi ogw'omunana tuli kuba member of parliament oba tajja kusukka nnaku ezo 8 kati basoose ne bano bakachere twasoose ne bakachere kansala bichi meya kansala bichi twasoose ne bano bwe tumaliriza naye ate mu njogera ennyangu bano babanga abanene kubanga onabeera chairman wa district aliwa mu njogera ennyangu ngambi bano babanga abanene kuba onabeera chairman wa district kati chairman wa district omanyi constituencies ziba mu district ebo ziba mpitirivu okitegeera so twasoose ne bano bagundi kati omulala abeera state mayor kyokka nga ate ekibuga nga mbalala kisobola okubeera mu ba MP basatu oba 2 okitegeera kati bano ndabanga abanene ku bano okitegeera lwakuba parliament engeri gye yafumbekeramu obubbi yasoundinga ng'ennene nnyo so kati MP enajali babigayo gambe baddi nga 2 mpaka nga 27 bigayi babigayi bazake ba Zambali ba Loyi ba Senyonyi ba Shamim Malende ba Zahara Luyirika 2 mpaka kwa 27 alright era nsuubira abantu abeetabye wano okusiza ku mateeka ge twabaze agatali gazetted naye gasayiningiddwako buli si kyangu muntu kubanga yeetabye wano agenda okuvayo nti nze wabya binyibe kanjo wanna munigina olwo gojja kuba omaze okumenya n'empagi y'ekibiina ni abamu beesomedde bagamba bo ekyokuzaako bakirina anti ekyokuzaako bakirina oyo taba munnakibiina nze nabadde njogerako ne bannakibiina abatuufu n'ababuzizza ebibuuzo ne mbagamba senga bakumma kaadi naŋŋamba sijja abamu bwe baŋŋambye abalala era gwawulira agamba naye nze abantu nze ndaba banjagala kaadi ne banagigana abantu bajja kumpa olabira ddala era ogenda banoonyerezaako emabega tumukeberemukko nga vyala erina keekaaba ngakaaba omukono bagukwatidde offside Rosemary ye John Rosemary sebufu mbwali kakiiko ate already naye ali mu kintu mbwate naye yesimbyewo nakabo ba West
ekyo kati ba candidates bemulugunya ku kintu kati complain yabwe ke yatuuse nze kyemanyi nupu ekola mangu ennongosereza bajja kitereeza kubanga ketugiwulidde wano kitegeeza ne wa president yatuuse dda bas bajja gitereeza bawa tuli ku vetting kati vetting etambuleta vetting etambula bulungi okusinziira nga bwe mmanyi bwe kiri vetting yasoose olunaku lwa Monday abantu bagenda Kavule ne batandika basooka ne Kawempe Rubaga North Kawempe North Kawempe South ne bagatta division ezebbiri eziranaganye ne bagenda bonnaki Kavule wali okubanga baba vettinga ne vetting weri kati eri kumuletendera kwa vetting enegera kuita ku mitendera gya mirundi esatu omutendera ogusooka gugenda kuba ku kitebe baba vetting omutendera ogwo ogusooka era awo omuntu ayita ku kitebe mu mutendera ogwo ogusooka ayina kubanga afunyewo 40 ofunana ku kitebe ana ku 10 ku kitebe baagalawo 40 ng'oli ku kitebe omutendera ogwo ogukola ki ogusooka omutendera oguddako gugenda kuba gwa mu bantu bwe bamala okusunsula eri ng'ate bajja no mu bantu ku ground omutendera oguddako gwa ku ground kubanga abantu abasinga badde balowooza nti bigenda kuggwera eri naye bali bagenda kusooka bakuyiseemu bakubuuza ebibuuzo kubanga ebibuuzo ebisinga okoledde kyekibiina kyekisooka okibeereddewo mu ngeri ki oba kuzuula ng'olimu akatagalatagala awo manya nti naawe akabonero batokoze eki tofunyeewo atayinaamu katagalatagala ekibuuzo ekirala oyimiridde otya mu bya finance anti tebakugulirire oba onoosobola okutambuza okwefaninga kubanga ekibiina mu budde buno tekirinaki tewali ssente era tebakuwa essente miliyoni 2 oba 5 oveemu nga bamaze okuwa kaadi kubanga twabalabako omwaka oguwedde bimanyiddwa biri open si byaki si bya munkukutu omutendera ogusembayo gwegwo ogwokubanga bakutegedde ekibiina kikyo okikoledde finance oyimiridde otya awo ogende naye waliwo naye kalimu ebintu bya mirundi ng'ebiri era esatu ekisooka waliwo ekigabo olaba omupiira ndi wabaawo semi kwota ne finalo kubanga mujja 8 nga mwagala ekifo kimu bagenda kuvetinga watuuka okusigalako ababiri okitegedde ababiri era namwe mukole ki mutule wali namwe mu setting naye nze kinasanyudde mu kintu kino kiri ekintu nga kimu oba 2 3 tiwaliwo abantu betwalabye nga bo batandise okwesotinga ne bavaamu ne batamenya budde ne batamenyera abantu biseera bo ne bavaamu nga bukyali era mulimu bammemba abavaamu ne badda ku bwa kansala abasa koze ekizibu ekiriwo nti bw'otunulya nnamba emu nga bwamenye olabanga ebifo parliament wabeerayo ababaka 5-3 kati NUP bwe bange ineba ababaka already abagala obwMP 7 olaba nti ebifo byonna byandibadde covered okitegedde naye problem kijja olabanga abantu 7 ate ogenda laba mu parliament nga tufunyeko abantu 5 kubanga osanga abantu 6 nga bali mu kifo kimu position emu kati nga waliwo Masake egundi eno Mitiana si Mitiana Jinja ekifo kimu kiriko abantu 20 nakiwuliddeko ekyo 25 naye ng'olaba ku muwendo gw'abantu oguliwo kati tisinga abantu abo badde beebwa space wandabye nga parliament yonna tumaze okikola ki ogikavaringa abakyala women district district ziri 10 meka district ziri 10 mwana olwedde nupu ekulaze ina ababaka abakyala bawomen MP 2 nupu ina 2 n'abagwamu oba kitegedde naye olina osanga nga abantu 4 5 7 10 bakayanira district ki emu kati nga boolaba Kampala so nga ate olaba abantu basobola okusimba mu bifo bakola ki webali ku bantu 7 ba MPs 7 oyinza making sure tuyinza okwekanga nga ate tufunyeko abantu batono ate tufunyeko abantu 4
ku lusanvu nga bajja lusanvu abamu tebayiseemu naye abamu kubanga kebeza awali abantu 20 baagalako omuntu ki omu awali abantu 5 abana baagalako ki ne wano omuwendo gw'okujjayo empapula ate abantu baali bangi ng'olaba nti nuupu eyaayaanirwa abantu abasobola okwesimba mu bifo bwe bali naye babeera katogo ne beegatta mu kafukamu kyovola n'asanyukidde ekyamuyanja Ssennyonga ekyogenda ku gundi ekyamuyanja Ssennyonga kyabadde kirungi nnyo kubanga ye yasazeewo n'aviira munne Kivumbi se yamugambye n'amugamba vaamu Kivumbi okujja wano balangirire baali baamala dde okyogerako Muyanja Kivumbi n'ajja mu bantu n'alangirira era ndowooza singa kibadde kisoboka nga ne vetting ezo nnamba emu zabadde agamba nga tezinnatuuka ez'abakulembeze bamemba ba paalamenti nze ndowooza abamu bandibadde beesootinga ne bavaamu ne kituyamba abantu abamu okuba nga bagenda mu bifo ebiki ebirala kubanga ye Muyanja olaba nga yeesootinze ne bamugamba aveemu agende ku disitulikiti naye nga vetting za nuupu kirizagaana omuntu muyinza oba temwagala kiwulira ne kati nuupu yerina ababaka abaagala kaadi abangi anti era ekibiina kya nuupu era wekyagambidde kigamba lwaki basoose eno wansi igwali eno ku disitulikiti nga olaba ekintu oyinza obutamalaako odduke mangu okole ki okkirire wansi okavali oveeyo eno ogende eri weesimba eri wansi like olamuze ekyeri kyebava batandise eno dano okutandikira eno waggulu anti kakati ate ekyo nakyo empapula z'abakansala bazijjayo dda kansala bamaze okusunsula wasaba kya kansala bamaze okusunsula kati ate tolinawo oddayo ate osaba ekyemupi bano ba MP batannakwatako anti kansala nga Muyanja kyeyakoze besorting ebadde eno alabika yabulabye nga bukola ki nadduka n'akola ki najja eno ajja akavalinga ekyo kiba kikola kyebava basookedde eno wansi ekyo kiba kikola era kyekyandibadde kitambulirwako ensonga ndowooza buli omu yandibadde alaba n'amanya nti kaakati mu budde buno okwetuumawo nze kanveeko ngende ku kansala bw'olaba nga MP muliwo bangi duka ogende eggwanga kati nupu yafunye omukisa nti waliwo abantu boolaba ng'olwedde naye abafunye bayiseewo dda kumpi opposite ana opposite bayiseewo dda kati bw'olaba nga mufumbira kadi yagenda kuba nga agirina tajja kubeera nnyo mukamyufu Ssennyonyi naye waali bali mu ezo naye olaba nti ebifo ebyo tebiriiko ki kutawaana kati n'ebifo ebirala singa banguyiza akakiiko ne baba nga tebabonaabona nnyo akakiiko kano buzibu ki bwe kayolekedde oba bwangu ki bwe kayolekedde akakiiko akaliwa akasunsula kuba abantu namba ndabanga ennyingi kati akakiiko kye kalina okukola nze ndowooza mu nnamba zino kwe kujjamu abantu abatuufu aba NUP era okujja kw'abantu abangi nga nnamba emu wabadde asoma nze ku lwange si kyendabamu amakulu nekyendabamu amakulu kwe kujjamu abantu abatuufu abagenda okutambula ne NUP mpaka 2 ameka okitegedde nga boolaba nti omukono eyavuddemu yali girudi president oyo mwana muto eyavuddemu emukono Muyanja gwe yaviiriddemu gwe yalekedde mwana muto yavudde bamulekedde oyo olaba nti ettaala lya NUP ery'emukono litandise oba kitegedde kati singa bagenda akakiiko ako ne katookera dda ne kamanya nti ku mulundi guno tuleeta bantu batuufu abantu abatagenda kutukabiza abantu betugenda okutunula nabo paka 2-3-4 oba kitegedde epata esobole okuva eno ng'ekola ki ng'enywedde obuzibu bwe baba balina bwe nalabyemu complain oba wagirabye eri wana ya Kataabu Moses Kataabu Moses abesimyewo baga nti kyandibadde kyavunaanyizibwa Kataabu oba Sebuufu Sebuufu John Mary Sebuufu bagamba tekyandibadde kyavunaanyizibwa okubanga nga Sebuufu ate yali kakiiko akavetinga ng'ate naye yeesimbyewo naye Sebuufu we banaatuuka okuvetinga yewe yeesimbye yajja kuvaako era tajja kubaako kuba bwe banaatuuka okuvetinga Nakawa West Sebuufu tajja kubaako ajja kuba avuddeko naye era ekibuuzo kigamba
tibano boleseewo teba nga munnabwe abadde atula wano ate bamuvetinge awo nawo waliwo nabo obuzibu kyandikoleddwa nga bwe bakikola Sebufu n'akiviira ekyo kituufu naye nuupu bangi abalina obukugu yafuna abantu bangi abalina obukugu ate benda bange era bandi badde babeera mu bifo bya vetting batagenda yeeyo kubanga Sebufu ono amazima matuufu bano ne bakomplaininga obalabanga weso yagezezzaako kyogera naye nze nabye nga era tekikola Sebufu bw'ogamba nti bwe banaatuuka okuvetinga ab'ennakawa ng'avaawo ng'adda ebbali ate ng'aleseewo munne we babadde ku kintu ayinza oleka nga abakubye empiso. Sebufu lwaki ayagalawo lwaki ajja mu kifo kino anti Sebufu naye mukulembeze banoonya bakulembeze balina okulembera ate Sebufu mwesigwa ate Sebufu bw'omutunuulira ndowooza be bantu abaava mu DP abategeera nti wano we nina okubeera Sebufu ayinza okubanga be bantu abaava mu DP abakakkana ne bataleeta malala. Sebufu bamwetaaga mu mbeera ezo Nuupu emwetaaga ku komiti eno kuba ategeera ebintu ate Nuupu emwetaaga ng'omukulembeze kweriwa ku Nakawa kakati ekiriwo kiri bwe kiti banze namagamba Nuupu nyibuulira amazima Sebufu aviire ddala mu kakiiko by'okulonda bwe baba basobola Sebufu aviire ddala mu kakiiko byaki addewa kusunsula asigale awo eri aveeyo ave mu kwesimbawo adde kakiiko omanyi kati ffe tulina ekizibu kimu mu Uganda twafuga omwami Museveni wabula ne tuyingira n'endowooza yo yonna n'enkola ye nti ebiseera ebisinga obungi tulina endowooza egamba nti tosobola teresa muntu miliyoni atayinaamu okitegeera ku lw'okuba abaasiga ekifaananyi bakisiiga bwe batyo nti omuntu abeera ku kakiiko oba kuki oba omuwadde kirumpanya Sebufu asobola okukola ku lukiiko luno bulungi okusinga ku bwesimbu bwe ate tekimugana na kukiikirira we yeesimbye ti byabakama yakabala ate yeesimbewo naye olw'okuba tutunulira byabakama era gwe tukoppa okitegeera nti n'ababala akalu mu Uganda tubatunulira mu ngeri waliyo ali wansi w'emmeeza ayisaayo obulala ya kiggundu ontegedde so Sebufu obulungi bwe asobola waliyo abantu abo bwe batyo nti ategesa akalulu ne bakamukuba n'akavaako naye nga yakategese nokakola ki ekyo kalulu kirala ekyo gaba kaadi omutendera gwe baliko gwa kaadi ono agamba nambeemu memba wa Mboozi Mukati nambeemu ali kubagaba kaadi ate naye yeesimbyewo wabeeredde obulungi bwatyo nga balaba yasaanidde n'okugaba kaadi ku mizikizibwano gyonna egibadde mu NUP n'aba ne bakkiriza nti oyo yasaanidde okugaba ki ajja zigaba mbwesimbu era mu mazima olowooza omuntu bw'atyo tasobola atefuna kaadi ya kifo asobola kati ababbye opponent kye batya kati kitegeeza ba opponent abatya be baliwa bebe obugatto kakati opponent akubisa gw'okutte asooka n'akuba omulungi w'omugyewo eizo mujje ku vetting oba omugye mu kifo okiwulira ne bamusimbamu olukongolo nti Sebufu oyo mulaba yeesimbye naye atali mu kakiiko bw'omujja wano ono asobola okuyitawo bw'omujja eri oba oleseewo ekituli kitegeeza oyinza omaliriza ng'ofiiriddwa kakati addira omulungi wo gwatya ng'akakadde ke baali bazanya lubongo yakennyini kaliwa Mbega tasaana mu Kampala naye ababitambuzanga propaganda balanga tebaboogerako kati okitegeera naye buli wolabanga nga abantu ababalwanyisa balina gwe basaddeko nnyo amaanyi gwemanya ye w'amaanyi omanyanga ye w'amaanyi Sebufu bamuleke akole ki asobola obikola obulungi asobola kikwasaganya kakati ekirala kubanga ebintu bino
ku NUP nga mwami wawa ayogedde tugenda kuvayo n'ebitundu 40 ana ebitundu 40 engeri oyambyemu otya struggle Edi sweet oyambyemu otya struggle era biki byogenda okukolera abantu bo ebyo ebibuuzo bigenda kubuuzibwa ku kitebe okiddamu otya ekyo okiwulira buli omu ajja kiddamu engeri gy'anaaba alabye struggle giyambye otya mu bbanga ly'omaze era biki byogenda okukolera abantu bo mbadde futu ebyo ebitundu 4 buli omu anaddamu ansa bye bigenda okubeera ku kitebe ebitundu 6 bigenda kubeera mu bantu era nga babuuza nti bagenda sindika abantu ab'enjawulo mu buli constituency mu buli kitundu babuuze ono mumanyi mutya ono abayambi atya ono abadde incumbent akoze eki ono ajja buzi muyina musuubi ki abantu abo ebirowoozo bagenda okuŋŋaanya bye bigenda okukola ebitundu 6 kati gwosuubira abave akakiiko kano omanyi ngera kubulya electoral commission esobola okubeera n'abantu 4 naye ng'ate ekozesa abantu 100 by informants yes era n'abo abagenda okunoonyereza mu bantu nawe wajja beerawo abalala abanoonyerezaako bwino gwe baleetayo oyo nga si bya TikTok ya kubanga bagenda kunoonyereza mu kamera sisuubira abantu baku ground gamba nti fono mukibire tukola ki tetumutegeera ekirebe kigali nti baagaye bamumanyi kubanga olede bajja kunoonyereza nga abantu bababuliza nazo kamera ate ne ba opponent kijja bakakatako okulaba ebintu ebyo kakasa nti we babuuza weewo okay so mawa kati sakozi kiribe kiti nti bw'otunuulira vetting eno weagitaddewo bwetambula ne bw'ogigoberera mu budde buno waliwo ebintu bibiri waliwo okuzimba NOP ey'amaanyi obutaddamu kufaanana nga birala ne wabaawo n'okusaabulula NOP mu vetting eno okitegedde kakati vetting eno kibanga omwana bonobeera nti essomero ly'amakindi ejjuniya omusomesa yaddira omwana n'amukopera ansa naye ate mu UNEB tajja kuvaayo obitegedde ebibizo ebyo ebisembayo kakati NOP kyeyakoze eno gyejje 6 oyinza ojja tuukayo ng'olusi sebufu taliyo okitegedde nga sebufu wadde eno yayita naye eri nga takola ki nga tamalaako kati awona naye waliwo awali ennyo embiranye weewali nti struggle ogibaddewo pate ogibeereddewo otya era mu kawaayiro ako bangi bemmanyi nga tayita nga tebajja kuyita kati mukasa tasobola kuyita tasobola kuyita notungibeereddewo nti tasobola gwe kyolina okumanya kati nabano infact nawaliwo nabano bemulabadde baaniriza buli kadde noga nti kakati avudde simanye naze eno oyo naye kamukuba ogibeereddewo otya sitago obadde muki oba kitegedde bategeeza ki your contribution bwe bakuwa kaadi yaabwe ey'omwaka oguwedde n'ogenda n'oba MP Kampala Women District oba n'obeera MP Mukono Municipality oba n'obeera MP Essemuto wakola ki tewakolanga kagabo oyo oli kuyafuna kaadi oyo yafuna kaadi atanafuna ekibiina bwe kyakuma kaadi ku luli wasigala otambuza emirimu gy'ekibiina biri muki kansala obaddeyo ng'oli kansala naye baali bagamba nti batisse kansala bagenze eggulu okusinkana sale tewagenda kiki oba kitegedde abagenda eggaluga nti wadde obadde olina kaadi yaffe naye wakenda eggaluga era wali weekweka ebbanga lya myaka 2
kati ozze ssebo gwe twawulira nti waliko eggaluga tuwulire wali okolawo ki abo bonna babalinze kati abo bonna be bagenda okujja olunaku nga lutuuse tikansala twakuwa kaadi yaffe n'ogenda n'okiikira Wakiso district naye bwe twamala ogifuna bwe baayita bakansala ba Wakiso district ekyankwansi wayambala engatto ayagenda entebe wali ononyeeyo ki awaanaga kusuule kubanga waliwo abaamala ofuna kaadi ezo bamalira ddala ozifuna ne bagenda mu bukulembeze tebaakola ki tebanyega kaakati essaawa eno bagenda kubalaba wali nti gobadde okiikira gundi nti nzabadde nansana awo wonna bakulindidde kakati ebyo byemitendera obaza embeera egyo yembeera vetting eno mwegenda okukola okusala ekirimi akatini okutambulira n'ekirala kati mwayima wabadde ayogedde nnyo kubali mu system abalondebwa naye tugenda natunuulira abataalondebwa nti Lukanga wajja ne tukuba akamyufu n'otayitawo ne tuwa omulala naye n'osigala ng'omulama gw'ekibiina toguvuddeeko okitegeera okyatambula bulungi nakati okomye oyagala tukole ki tukuwe obadde okola ki mu bbanga eryo lyobadde toliiwo kubanga waliwo abantu abakoze lwakuba ali mu woofiisi nga bw'omujja mu woofiisi takola ki waliwo abaana be baakuba obululu abatayita mu kamyufu nga baasigala bakola bulungi emirimu gy'ekibiina nga bo olumu tebalwanira na woofiisi kaakati tulabye abantu wano tubalabye bangi betubadde tuyita n'abakukunavu naye ng'olumujjako mu woofiisi bwe pa ng'agamba nti abo tebalina na constitution nti Joyce Baagala abo bayaaye jangu wano nnyonnyole era nga tukuyita bisi nti Joyce Baagala jangu bwe twakujja ku kakiiko ke twakusindikako wagamba tetuna buyinza bwekakujjako ng'oli ne munno obwanika tunyonnyole kyali kitya yesawa okimaye abamu tebagenda kugenda mukaki tebagenda okiwulira era bwe twakuyita nti ojje weetonde wabuuza kibiina nti neetonda ku ki oba wabuuza TV anti waliwo n'abalala ng'ekitebe abadde aludde okulinnya n'abamaze emyezi nga tebakola ki abo bonna n'emyaka emeka tugende mu maaso kakati ebyo byonna bwe bigenda okubeera mu vetting eno era abantu bandibadde bagigoberera mu mutendera mituufu kubanga bwe batogigoberedde abantu obawa kifaananyi kiki kituufu kubanga waliwo n'obawulira ng'agamba eryotuula eri simanyi mu luumu obadde bagatambula ti oli atuula eri mu luumu n'asalawo ani agenda mu palamenti kaadi bazigabiramu mu kisenge ani yankolera kino naye ebyo bibadde bya bulimba batulazeeko kaadi ya nuupu entuufu bwetyo bwekola ki era bano ababaddemu simanyi nze ndi muka mukulu kubanga ate bano boponenti babitambuza ku grawundi nze nvudde eno ndi muka mukulu omukulu yansindise ne woba oli muka mukulu ate eno ku grawundi eno gye twagala enkaaga ye ejja kuba tekumanyi ebyo balawisaawo nga muka omukulu nuupu bewadde kaadi balina okumakinga ne grawundi balina okumakinga naki ne grawundi era awo abantu bangi tebagenda kuyita mwami mwayogerako ku kintu ekyo nze nakirabyemu obuzibu kubanga lwakwa mwema akyogedde n'akifundikira ye nga waterwa okukuta n'ebintu bye nakirabyemu obuzibu bw'otunuulira abantu nupu betuleese mu bitundu ebyenjawulo begenze ereeta oleeta omuntu nga yali kawempe n'omukwata n'omuteeka emakindi kyokka kawempe yagwa nga NRM yamukubye ku musinde guno ogwaliwo abanupu bagira abayitirivu nti kawempe yasinga okuleeta bakansala kyenkana abaki abangi naye gwoleeta mu katundu ke yaliwo ke yalina yagwa nga nupu yekoze eki kati ate newabeerawo ensobi ennene nnyo n'omusitula okumujja eyo eri yagwa nga wa NRM yayiseewo
kati ate n'ava eri gyazaalibwa gyasomeddwa gyakulidde gyagenze n'okiikirira noga nti kati muteeke Makindi naye nga Makindi ew'omutadde ogamba nti zaalaawo waaseetuka kale kajja atuulaawo gwemanyi ndi mpuuga abantu basaze eddiiro ekibiina ki abamwegattako ng'aggulawo badduse bavudde tannaweza na myaka 2 sooka ogambe omwaka oba tenagamanya mubeerawa sinagalaba kakati kambuuze okimanyi bakola lonchi ey'amaanyi naye nga we bagikolera wekyasigala Mpuuga Masias ow'ekitiibwa owa DA ekibinja ekyava eno mwakyoli eno awakiikirwa Betty Ochwa ono eyaliko gundi eyaliko rope bamuyita Betty Achanyi abaawo bonna bavudde mu kibiina kya Mpuuga be mwalaba nga boogera nga baga ekibiina no tekiddusikanyuka ekibiina kitambuza mu mwaka ogaye tekunabira mwaka Mpuuga tanaweza mwaka mu myezi nga 6 badduse ekiwayi kyeyo kyavuddeyo ne kigamba ffe Mpuuga tekibiina tetuwuliziganya tetukola ki tetukibulizanga nako okuva lwe twagenda ku kitebe banguye naye bapapye bonna ne bavaayo bazzeewa bagenze ndowooza mu PFF kati yasigade ne bani bagenze mu PFF Mpuuga abantu bamudduseko kugambye waliwo ekibinja ekyene kyavuddeyo ne kigamba ffe tugenze era bali mu PFF Mpuuga badduse kakati ngenda kubulera munagafuna sakozi ngenda kukoleka ekintu kimu kati gwe kyewunyiza ebyobufuzi ombuuza nenze nakimanya bano abantu bali mobilizing nga bamu babaleetedde nakasente okusobola omukolo obutaswala nga Thanksgiving party ekitegeera kakati bw'otunuulira omukolo guno embeera gye gwalimu gwaliko ekyali kigupika emabega basobole okulaga nti abantu babakola ki babayina yali aliwo ng'ayina looya emabega passion gyawulira munda nti ayina okukola ki okubeeraawo ekituufu kiri nti nabo bakimanyi wabula ekituyambyeko kiri kimu balekeraawo okunyonyola abantu nti abo ffe twabakola ffe twabazimba ekyo kyaffe kakati bonna abadde bagenda babinyonyola abantu beekoledde ebyabwe era weebali kati batulaga amaanyi gaabwe n'obukugu bwabwe Mpuuga bamudduseeko anti ngenda kubuulira sakozi ekyo nakimanya ne baga nti abantu bano balaba batwepankirako nnyo Katonda tuyambe bakoze ekibiina ekyabwe Katonda yeebale sakozi obadde tokimanyi bamwami bawande bagamba si kyakusaaga ekyo abasajja abo bakugu nimugamba tebayina kiwa buwikadde katono tekisimbudde we kitandikidde so kati omuwa magezi ki ani Mpuuga sina magezi nswamuwa nebyo bibeerawo transfer zibeerawo mu anti kati kangubuuye transfer zibeerawo n'abenare mu jabala beyiye ku gundi kati baliwo abeyiye ku EDF ekyo kituufu abantu babeerawo gwe kyoyina okumanya ti EDF bwayo DF mu budde bwayo buno bwebadde ina okubanga sakoze ekyo kyabuswavu nnyo yandibadde etayiza butayiza kyabuswavu nnyo eri ow'ekitiibwa Mpuuga nze kubuulira siza mujjako ekitiibwa kye kubanga Ssaabasajja yakimuwa naye kyabuswavu nnyo obw'ekitiibwa Mpuuga okubanga essaawa eno ekitundu kivaayo ne kigamba nti ffe tuvudde mu kibiina tetukyaliyo okuva lwe twagenda ne tujja ku kitebe ne tuggulawo tetufunanga kuwuliziganya kwonna tetutegeera bitambula ebintu bya n'ebitambula babirina era kubanga bo yensonga gye bawadde yensonga gye bawadde abapapye tebapapye banzo baba bo bawadde bagala kitambulo manyi abantu beyengulu eyo bo tebalina nnyo nkwe tebagala nakubasiriwaza kati bagamba tebalaba kitambula ne bagamba communication teriiwo wakati w'ekibiina kya DF n'abeyengulu eyo ewa Betty Achanyi eyo so era Betty Achanyi namulabye ng'abaaniriza bulungi nnyo ndowooza kati agenda bakwata
abateeke mu PFF. Nti ono yasindikiddwa obusindikibwa mukamukulu naye nga tolo bakansala abalala ababaddewo abagundivu mu kitundu ekyo era abakola obulungi nga n'abantu balaba enkola yaabwe bajja batambula. Ontegedde kyegamba nti oba otuusa okukolaidingisa abalonzi abaana abamu abaali wagidde bagamba nti ffe oda twagije wa mukulu tuwagire ono okitegeera kati ate abaana abalala nti omulonzi olumu n'otalonda kikuli kuki ku mutima naye nga oyo gw'oleese ow'omukulu ayinza okwakusitwaku kale ajja kufuna nti akoze bulungi naye ate enkaga n'agifuna gye batamu tambuza yengo omuntu of course omuntu atalina ayinza obutabeera nnomo naye waliwo time wootuuka n'ogamba omukyalo ono namuta yagenda nga te nalina omukisa gwe ate nange nafuna omulala nawasa mu buli ngeri nga tewakyalina kubeerawo mbeera eyo ya nkulabyeko nkudduse tonsemberera nga levo eyo ino givaako okusinga ku Kenzo n'okusinga ku Lema n'okusinga kwa Muza yennyini kwa abantu bano buli omu alina bulandi ye mu ngeri ye nze ndowooza Kenzo yakoze ekintu ekisembayo kubanga kituufu ekyasobodde okusiga ekifaananyi ekirungi ku buli muntu kubanga Kabennya Mutoolo yaba mwami wa Mpulidde abuza Nyamutoolo
tewalaba ku birthday y'abaana ba Kenzo ng'ate baali waleema Nyamutolo we yabitera ebirabo tewabiraba ekiro Kenzo atambula eka yatambudde yekosanga oli minisita binu mwabana mingi abakoyo olumu ng'akeera mu office ate nga Kenzo ye alina okutukiza emirimu gye ng'egy'omuyimbi muyimbi munne yamuyise nanti ono kindoza kyeraliikirira nti oba Nyamutolo bimu affectinga mentally psychologically senga biseera ebisinga obungi omuntu owasa muba n'entegeeragana gye muyinawo wakati w'abafumbo onaayimbanga tunaatambulanga kubanga obulamu bwa Kenzo bwe bubadde bwa kutambula bwa kiro kati waba asobodde okubeerako ewaka ennaku nnya olumu n'agamba nti kangendeko wali eri mukwano gwange ndowooza omukazi yenna omutegevu yali badde asobola kitegeerakati sakozi nze ekyenjogera kiri nti saagala Kenzo nti okubuuza ku gundi ani kwamuza kibi naye takisussa kubanga tamanyi kye bamupangira no wuliriza kubanga takola ki tamanyi kye bamupangira saagala wamma Kenzo osusse nnyo kintu kino abantu abo goyinza okubeera awo ng'oli free olaba oli mukulembeze ng'ababoogera naye omuntu yakeera enkya n'ajja mu makaago n'atwala mukyala wo gw'omaze naye ebbanga nga mulya bubi musula bubi mu kaseera naawe wali omwetagira ng'olaba mulinako omutuuse n'ayingirawo n'amutwala ye n'alaga nti asobola n'omuwasa n'amuba n'embaga oba okitegedde era ne babeera nga gwe kyakulema saagala nze Kenzo nze nga ku lwange n'abalala abali banze oba bakyagala oba batakyagala Kenzo asusse nnyo okusanga omusajja olina omubuuzaako nkulamusizza ssebo n'omusigako mu mukono kiri oke ne bw'okisusse nnyo Kenzo tomanyi kye bakupangira mu maaso eyo beebuuzaako beesaba mu bivulu ne banyumya naye omuntu yakeera enkya n'atwala mukazi wo tokisussa nnyo era tolowooza nti ali oke naye kuba Kenzo ye talina kyakola amuza kibi amuza yakola ki yakola Kenzo ekibi katuuka akasatula ndi kino amuza akyayagala Kenzo okubanga bakolagana ayinza okubanga akola na lukwe ate lutwalirako na Nyamutolo naye nga alubamu ya Lydia Jasmine wagirabye oti nagirabye ebreakinga chain oba ejatambula bwetyo ejatambula bali baze kwolesa mibiri si kwolesa alubamu baze kwolesa mibiri era waba obuya sibayo ade sibayo baminsani wamafa abaddeyo katukubulire omanyi mawaye alubamu ya Lydia Jasmine mawa ayina enkola egamba mawa nze mugenderedde nnyo ayina enkola egamba nti eyamulirwana tezaala nnungi okitegeera alubamu ye breaking chain eriwa wama enyimba za Lydia Jasmine nnungi nungi mawakasoka nnyo azimanyi azimanyi zogamba nyonyo nene name mwasobera luli wala nagamba mbose manyi ko musajja w'amazima naye amazima atuga ekisaala akagaaya bali baze kwolesa mibiri tebaze kwolesa album tewali album n'emibiri era wogigenderera nga tubadde tutandika emboozi owulidde emboozi ya album waddewo mboozi ya mibiri simanyi yafyanyirira simanyi mukakatumba yazze okitegedde temubaddeemu kigambo kya album bali bazze kwolesa mibiri era bw'olaba infact bw'olaba n'ebiri mawulire kati olaba balaga mibiri tewali album abadde kwolesa mibiri kukuba binu okitegedde tewabaddewo album kwabadde kwolesa mibiri era nasoose ku wamaze ku afi kankubuze ekibuuzo n'agamba Miss Uganda kankubuze ekibuuzo bo omuntu bw'ayita abantu kukufiirwa kukufiirwa abantu abo bakuba ebifaananyi buli omu aba yeetisse omulambo buli omu asooka kwetikka mulambo kakati
muliriza ulire gonna agafuta tegatambulira kwa kati nedda gwe wafunye nedda sewo wabo badde yagala kuyita musaidi eyo tubale twogera uliriza tubale twogera albamu ya Lydia Jasmine eri kuki enyimba ze okusinza ku Lydia Jasmine obadde manyi Lydia Jasmine agenda kuyimba nga Shiba kati okusinza mu level ye wayimbira era albamu ye jatambula enyimba ze zizo twabanga ojjukire nanjijukire ekyowulira era nze eyabaddewo neyetegereza kubanga batusampolinze enyimba zabadde 3 nibagaa katukooneko zino 3 okay naye ekituufu kiri nti yagezezaako takoze kyenyinza okugamba ekintu kya albamu tukiveeko tewali albamu tugende ku nsonga endala tewali albamu ze nkugamba kijja kirumamu kwabadde kwolesa mibiri tewali albamu era kati kambuze ekibuuzo omuntu wojjanga onyirira engoye zo zirekawa oyambula gye bwereere oba omubiri gweyagala gwe yabadde albamu ani yaze n'omubiri gwa munne yabadde albamu andi mbuuza ani yaze n'omubiri gwa munne tewali bwe batyo babeera bulijjo gwogamba albamu kati gwolinga gamba emibiri bagiguze ku olwo ne bajja najjo ku olwo gwogamba albamu enakola international oba loko eri loko yeyo ya tenatuuka nyo Jasmine tenatuuka nyo kola international tonalaba kyabadde ku albamu baana bayosezza emibiri kwabadde kwolesa mibiri kuli ani yaze n'omubiri gwa munne kwabadde kwolesa olaba namemu agambye nti ateze nabadde ebeera nadde seetegese kanaye adagira kwetegeka takigambye wano danga nebadde yetegese gweniye adange nti wamulabi yayoleseza omubiri ng'akubye ekinu okay nga tojonkera albamu era bwogerera ku albamu ababadde infact abandi kale olumu basala kwogera munange byanyumiriza naye nze bayogera nadde naye nagamba banne wabadde ebyana nadde ngenda kumayagera kuŋŋamba nti bayimbye oluyimba mbane manyi yaddagira kuŋŋamba omu ku babaddeyo ti albamu yaleese oluyimba lutimu yaŋambye oba yabadde dayasi nanga wabadde ebyana ebyalubamu nga tebirina binyegako ekitegeeza Lydia Jasmine yategese kintu abantu ne boolesa emibiri era abafunyemu ababadde baagala okusigana ono omukyala amansamansa ssente bamusinkanye era bagenze bamwetegekedde ono omukyala ono juli jawedde era abantu abasinga tumulaba buli lunaku omulaba wa gyetubeera abadde batamulabanga kubanga naye nga amazima matuufu zawedde njagala omulaba nomuwala waliwo n'omukazi omulala awo simanyi yeyitaani omweru ennyenye ekyo waliwo omweru oyalagandya Nashiguro alina ssente nnyingi simanyi bamuyita omweru yaani oyo si waawano